Okubeeranga Uganda ebaawo ono ye jamu asosokola ebyafaayo ku Masaka Road. Katungulu mbeera nkusezeko abantu ababadde bagenda e Masaka simanya mbalala abakwata Masaka highway ekibatuuseeko tebali kyerabira kubanga abantu bakoze rosi, abantu bafiiriddwa, abantu bangi bayise mu mbeera ey'enjawulo ng'ate n'enkuba esuze etonnya ekiro kyonna. Ono jamu yakutte okutandikirawo Empigi okuva ssaawa 7 ogw'ekiro atadde ku makya ssaawa 4. Tebereza ababadde balina bizinesi ze bagenda okukola zaafudde. Ababadde bagira ki? Bannange abantu beebase mu jamu kati waliwo abaana batani boy abawalampa agulu ku biroole ab'enkuba ebakubye ne baggwerako. Emmotoka nga tezitambula yadde lyanda ku lyanda. Masaka Road. Mama. Ono jamu abadde tabeerangawo Uganda wano. Kigambibwa nti omukulu yabadde side zeeyo. Uganda Police ekitongole kya traffic kiye helicopter okutereza jamu eyakutte ku Masaka Road. Katungulu mbeera nkusezeko eggwanga lino erya Uganda tulowooza nnyo nti ebikozesebwa tetubirina ne tubirina oba babikweka bukwesi oba tebabitulaga simanyi lwaki naye ku jamu akutte Empigi eyakutte abantu okuva ekiro kya jjo paka okutuusa olunaku lw'olwaleero ku makya. Olowooza jamu oyo bamuterezezza naki? Poliisi eyungudde helicopter ez'omu bbanga ziri ennyonyi namunkanga zinoonye ekizibu. Jamu avudde ku kyono era bamugonjodde batya. Omwami ogw'olengero wa poliisi awo abadde mu helicopter ng'era boogera bayisiŋŋanya biragiro. Owaye jamu ali Katende kyekimulese tukoze tutya paka we bakozesa helicopter zino ne baflyinga mu bbanga ne balwanyisa traffic jam ono naggwawo abantu ne batandika okutambula ku Masaka Road. Bino byo tubiraba mu firimu nti mu America mu Los Angeles poliisi eya traffic eyina namunkanga n'eyawana ezirina ne muzikweka nnyo ennyonyi muzijjengayo tuzirabeerabengako. Nze bulijjo simanyi nakumanya nti traffic poliisi evunanyizibwa ku bya traffic eyina helicopter zaayo nkitegedde lwaleero. Temuddamu tukweka bintu bino mubitulage byaffe by'abana Uganda. Mweni na mukwano gwange yasimbudde Masaka eggulo nga tukoze program ya leero. Yasimbudde Masaka eggulo Masaka wemanyi nti bavugirawo 2 hours. Nenga mugamba ne waitawo 5 hours ngalaga akyali mu kkubo. Namubuuza gwe oli mu kkubo oli mu Masaka yawa waliwo Masaka eyeggulu oba? Nentandika n'okuyomba nenyiga ne mubuuza gwe oli mu Masaka yawa gy'ogamba gwe oli Masaka gwataseetuka. Obudde ne buziba. Leero ku makya saawa zibadde 6 n'ekitundu nga nkubira nti ntuuse ewaka. Yasimbudde eggulo atuuse leero saawa 6 n'ekitundu ewaka. Ne mubuuza Masaka wawa gye wabaddemu. Maze kulaba mawulire President Museveni yakoze laale Empigi n'atuula mu kkubo wakati. Mbadde saategedde. President Museveni yatudde mu kkubo wakati n'ayogerako n'abantu be. Ati President waba atudde mu kkubo wakati baziba ekkubo eziva e Kampala n'eziva e Masaka. Mubeere bakkakkamu mugumiikirize. Kati maama mukama wange nkusonyiye. Mbadde saategedde kyakulwisiza mu kkubo. Omusajja yasibye ekkubo eziva e Masaka neziva e Kampala. Mubeere bakkakkamu nkyanyumyamu n'abantu bange. Njagala mubeere bakkakkamu kubanga si mmwe musoose bizenga ane Museveni. Katonda ampe ku buyinza.